Region TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Region TV atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Sabambulidde Patrick nze ndiwo nze nkutuusa akaate byenkuledde okuva side eri ey'e Masaka. Mu bitundu eby'e Masaka jjukira omukulu Mathias Mpuuga ono nga yaliko Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform ate nga yaliko leader of opposition gy'ava era mu constituency ye yennyini gy'akiikirira oluvannyuma lw'okuba nti bannayuganda naddala abawangalira side eyo yennyini gye njogerako bavuddeyo nga bamulumiriza okusisinkananga abakulu okubeera ng'akolaganira wamu nabo. Njagala okutegeeza nti essaawa eno yennyini gwampuliriza abantu batandise okuba nga bamuvaamu bateekawo embeera mu kitundu kino. Mathias Mpuuga yavaayo emabegakawo n'ategeeza nti ye ekibiina ekya National Unity Platform ye yakiintroducing eri abantu era singa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu anajja mu bitundu bino eby'e Masaka tajja kufuna bantu wabula kino kyolaba kyekyaliwo oluvannyuma nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga ajja mu kibuga eky'e Masaka. Ekintu ekitaayisa bulungi omukulu Mathias Mpuuga ne ttiimu ye era ye bwe yali yakamala okubanga ate afuna okubanga agobwa ku bifo ebyo byonnyini byenkugambye mu kibiina ekya National Unity Platform naye yayisaamuko ku ggaali era omuwendo gw'abantu gwe yafuna gwali gwefaananyirizaako awo woolaba era kino kyamudisappointinga nnyo ne agamu ku mawulire ne gatandika okuvaayo agatulaga nti ne pulaani zaabwe ez'okugulawo ekibiina ky'ebyobufuzi awo weewali akabonero akabalaga nti kiyinza obutakola ne baziyimirizaamu okusinziira ku sources eziva munda side eyo. Kakati mu kifo kino abamu ku bannakibiina ekya National Unity Platform balabiddwako nga balaga obutali bumativu bwabwe, balabiddwako nga batuusa eddoboozi lyabwe eri abakulu ba poliisi naddala ku kye bagamba nti bano baali bagenderedde okulaba nga basaanyaawo obulamu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino byonna bigenze mu maaso mu constituency yennyini gye nkugambye Mathias Mpuuga gy'akiikirira era olutalo luno oba olutabaalo luno oba kaweefube ono abadde akulembeddwamu omukyala amanyiddwa nga Alice Nannongi ono nga naye y'omu ku bantu abatadde akaseera akazibu ku Mathias Mpuuga mu kitundu kino kyennyini. Kanzije mbikuwe tubeere nga tetutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyagulanyi our president tona nagira kiddemu Kyagulanyi our president kana wamwe okutenyenya dabe obatinabo abantu wano Kyagulanyi our president yoyo omubwati bakabo ne banyabo nsanyuse nnyo okubalaba nsooka okwaniriza bakulembeze bannange abatuuse ssentebe w'ebukakkata kansala waffe okuva ebukomansimbi kansala tubbi saawa yonna ajja kulangirira ekifo ekituufu wayagala. Omukulu ono yeteekateeka kujjayo omukyala gwe bayita kuteesa ebukoma esemba buleeyo atukwatidde kaadi yaffe eya National Unity Platform. Omukulu ono munnamawulire wa president ababeera ku online bonna be mulaba bakuba amawulire g'enkyukakyuka Paulo Musisi ba media flatanisi mwena mbaaniriza abafuuse olunaku lwaleero mubadde temwamubuuse kintu era muli live bakulu mwefuge naye ate era ensonga ngenda gibawa mu bufunze saababuulidde nga mbayita olwaleero lwawukana ku lwa bulijjo n'ennyambala ndowooza eyawukana tetuli bafuutu soja nazambalidde ku mugongo nga fuutu soja neŋŋamba tetuvanga mu ddoboozi nga bannamasaka bukya batemula pulezidenti waffe
kinsonga lwaki muli wano mutekola statement amanye abantu b'e Masaka abalonzi ab'okugulawundi bwe natemulwa bali happy oba banyiiga mugenda kimulaga lwaleero kati okyo kyenjagala yensonga lwaki mukola ki era owa kamera nkusaba obatunuzeemu abantu bano soke mbabuuze tubakwasa n'ebipande byammwe mulage pulezidenti waffe nti muli baki ayinza okubeera eyo nga ye nga mwe mwasanyuka ekikolwa ekyamukola ki ekyamutuusibwako luno lwalukana ku nkiiko za bulijjo era yensonga laki tetugenda kudda wano bannange mbasaba kalu ng'omuduumizi wammwe nga tiimu yammwe tugenda kukola statement nga bannamasaka ku nsonga eyaliwo nti tuvumirira nase kuvumirira ebikolwa byakola ki si yensonga eyo enkulu basebo ne banyabo lwaki mukola ki muli wano ababodaboda mwenna abantu ab'enjawulo nayagadde nnyo muveemu amaloboozi nsaba mukakane muwulirize tubogerera nnyo oluusi ffe ng'abakulembeze naye mwene mutavaamu ki twagala muveemu amaloboozi gammwe abantu bano bagenda gakwata nga gammwe nga mulaga ettemu eryo nga muvumirira ekikolwa ekyatuusibwa kwani ku pulezidenti yensonga lwaki nabagambye nti eddakiika 3 zokka nga tuli wano tewali nsonga ndala n'olwensonga eyo bwe mumala okukwata ebipande mbabuulire ekiddako twatandise dda bannamasaka abaddala be bano boolaba wano kyalinga vidiyo eddoboozi lya bannamasaka liveeyo bakuba lyabebigwanika bayogera nga tebalabika bannamasaka babano babiganye bannamasaka sibasanyufu n'okukwata pulezidenti yamasasi ekyaliwo bannamasaka babiganye polisi bannamasaka babiganye kyeyalinga vidiyo bannamasaka babiganye baagala polisi abasirikale abatemula His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bakwatibwe bavunaanibwe bannamasaka nga bakulembeddwamu Honorable Nannungi n'ababukomansimbi nabo mazima bagamba bannamasaka mazima kyeyalinga vidiyo bannamasaka babiganye balaga butali bumativu bwabwe ku kyokubanga pulezidenti His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yatemulwa mu bukambwe, yatemulwa mu ngeri embi ennyo n'akubwa. Bavuddeyo n'ebipande byabwe simanyi kiddako, oba bagenda ku sitwiti oba bazzaako ki, boogera ekigambo kimu nti muve ku pulezidenti waabwe. Nga munnayuganda omulala yenna
Twagala kulangwa butali bumativu Kyagulanyi n'ensiiye oba siiye tuli bamaliri lwaki mugamba ayogera gwe munyiga kati mutunyiga ensi eriramula Esebo twagala okumanya ensonga lwaki ssente yaffe ey'omulimu w'omusolo ekozesebwa ate okunyigiriza ffe bannansi ssente ezandibadde zikola enguudo muzifulamu mundu ate kunyigiriza ffe bannansi bannayuganda tukoye okunyigirizibwa mutugambe tewali akkirizibwa kuvuganya gavumenti eno tukimanye emba mwasawo ebyobufuzi ebyokuvuganya mutuwe eddembe lyaffe mulekerawo okubonyaabonya pulezidenti Kyagulanyi Tambulamu mutusange walite Masaka kunga Kyagulanyi kunga Uganda kunga people power our power people power basebo ne banyabo tuli wano olunaku olwaleero nga bannamasaka abasuubuzi ab'enjawulo okuva mu butale abatunda amanda abatunda enku ababodaboda ebiseera ebisinga abakulembeze tubadde tuboogerera naye ku luno nabo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu abantu bano poliisi omulumbagano we yatuusa ku bukulembeze waabwe bavumirira ekikolwa kino era ssebo Muzeeyi Museveni vaayo weetondere bannayuganda okuba nti wabadde oyagala kukomya bulamu bwa mukulembeze waabwe abantu banyivu era nga bamubalaba bakedde kwekunga mu kibuga Masaka ne kuleta Masaka yonna okuva ebukomansimbi Sembabule abantu webali nga balaga obutali bumativu kutemu erikolebwa ku bannayuganda tuvumirire ettemu era ssebo pulezidenti waffe tukwagaliza okuwona amangu oddemu otabaale eggwanga onunule bannayuganda abayayanira simanyi ngeri ki gye tunakakasa Museveni nti eno ensi si ye. Museveni yazaala ng'era ne Kyagulanyi bwe yazaalibwa nga balina abaana baalabirira yatasazeewo kumutta naye kusawa yeetyo tunaba kukakasa nti Museveni twagala tukuwa obubaka buno bannayuganda bakoowa Kyagulanyi gwe baagala ate era gwe baalonda mu ngeri y'emu nze nva Sembabule esembabule gye nva ebikolwa ebyo tebitusanyusa wadde tebamubajjira mu ntebe naali badde nkusaba walivuddeyo n'odda ku ludda lw'abantu n'omanya ebiruma abantu ne weetondera ensi otufuga mu mbeera embi emisolo miyitirivu totuyisanga bwantu n'abantu be balinamu essuubi ate n'odda mu kubayisonga nabo bonna bali mu makomera baana b'abantu ng'era nabo bolina ababo nabo balina ababazaala abali mu makomera ate weetondere pulezidenti w'eggwanga Robert I would like to inform Mr. Museveni that this country is not yours. This country was given to Ugandans by God, not you. Therefore, I would like to request you kindly be mature, apologize to Ugandans, apologize to the president of people, Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are tired of this kind. We are tired of this kind of treatment, the way you treat Ugandans. After all, we are tired of you. You cannot rule us for more than 40 years, and then you think that we have to always praise whatever you are doing. Yes, I'm from Sembabule, but people of Sembabule, people of Maogola North, I'm speaking on their behalf. We are tired of the way you treat people. We are tired of every improper treatment you treat to our Ugandans. Okay. Hey, people!
era tulagira President Museveni n'abakuumi abeeyetondera President waffe ne tumulalika tatuleetera kukola tekitalina kukola ng'obudde obutuufu kuba ajja kubako nga nakannabakuuma abeebukomansimbi banyiivu abeeyetondere bannabukomansimbi tukivumirira President atukwagaliza okuwona obulungi Fenga bannabukakkata tuvumirira ettemu erituusibwa ku bannayuganda ate n'okusingira ddala omukulembeze waffe gwe tulinamu essuubi era gwe twalonda. Tusaba Mwami Museveni n'akabinjako mwekube mu mutima mukome okutulugunya bannansi kubanga eno ensi Katonda yagituwa si yammwe mwekka naye ensi yaffe ffenna nga bannayuganda. People power. Dear President Museveni, we kindly request you to stop these illegal arrests on Ugandans. More so, the President of the National Unity Platform, who was recently tear-gassed by your officers and he was injured, sent to hospital. However, some people who we think that come from primitive families came up on social media platforms challenging it because we know that these people are paid by the government. We call upon Ugandans to support massively His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in the coming elections. Fenga bannabukakkata, bannamasaka, bannabuddu, bannayuganda tuvumirira ekya gavumenti ekulemberwa Mwami Museveni okutokyalinga n'okutulugunya bannayuganda nga juzi bakubye President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era naddusibwa mu ddwaliro ng'ali bubi. Guno si gwe mulundi ogusoose naye gwe mulundi gwakuna nga beegezaamu okumuggyawo. Kale tubasaba mukomye ebikola bino nga bannayuganda tebanneekyawa kubanga omuganda agamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Kati nsengenda kudda mu maaso wange kati ngende nga bakwata mpiteko bakwata ekigere namutambule tulabe mukola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.